badde nsaba ffenna weewaawo ekifo kino baasooka ne bakiwa abantu b'ennamagibwa okwekulaakulanya bayita Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, era tuli mu kifo kya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Omukiri basobola nnyo bali basiima obugenzi kubagera kulaakulanya kifo kino nga tutumaze okwekula mulimu yoteeka n'okulooka 14 yotukusa omusenyu 2. District Health Officer Mukono n'abagenyi baffe bwenna, ekizimbe kino kye mulaba nga mubulidde ebyafaayo bya kimu kino. Tulina omwami Kamotu Robert nga ye chairman wa Lubugumu. Tunamusaba na kumusaba naye Dr. Kayondo ayina na bingi byatuwadde kukyangedwa lyo ndandika kukola yatwongera abasawo bigambo byogedde bibadde birungi nnyo eri amatu gaffe era tugenda bitegesa mu nkola. So we congratulate Yetubena omumyuka we n'abokukiira kuba nabikola lwa butamanya ng'okukkiriza si mwendi. Enneema ya Mukama essomo eryokubiri bye tusoma mu bbaluwa esooka Pawulo omutume gye yawandiikira Timoteewo.